omuli ennaku ezo ng'ayogera yasooka n'agamba nabadde nva e Bulaaya ne bambuuza kabaka ali ku kikabaka yabaaki nze olw'okuba ntwala ekitundu kinene nnyo ng'ebintu bya Uganda nsonga ntolenze bya Buganda kanange nja kwewola ku bigambo bya Medi Nsereko mubuuze Mayiga naye bw'oyinza okwadressinga katikkiro w'eggwanga ly'ovaamu plain like that nti Mayiga just plain like that gayogera ku kaana akakolewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda nabagamba ekigambo kino era nziramu kibagamba. Tewaliwo nakyeyombekedde yenna akkirizibwa kutula mu lukiiko lw'abafumbo nga bali mu kuwaŋŋana amagezi bw'otya basobola okuwangalira mu bufumbo bwabwe. Takkirizibwa. Era teriyo mufumbo mugezi yenna asobola kukeera nkya n'agenda ewa nakyeyombekedde amusabe mbu amuwe ku magezi bw'otya bw'ayinza okuwangalira mu bufumbo. Kubanga singa alina amagezi agasobozesa omuntu okuwangalira mu bufumbo awo gennyini naye ge yandikozesezza okuwangalira mu bufumbo bwe. Naye wabanga yo obufumbo bwamulema ng'essaawa nakyeyombekedde kati ate ne tukusanga ng'ogenze ewuwe mbw'omwebuuzeeko akuwa amagezi bw'otya bw'onoowangalira mu bufumbo bwo then gwe amwebuuzaako obaako ekikyamu. Kati nakyeyombekedde asituka mbu awe omufumbo amagezi bw'otya bw'asobola okuwangalira mu bufumbo naye aba aliko ekikyamu. Muganda wange ono Mubaraka Munyagwa Sserunga okuva mu Parliament teyalizayininga bulizayininzi nti akooye bawangula muwangule. Kati bukeera butya enkya n'oba ng'ate gw'otula ku TV nti owabule bannabyabufuzi obawa amagezi bw'otya basobola okuwangaalira mu bifo bye balimu. Iggwe agaakulema okukozesa Kazibu Bashir obutakuwangula ate gwe Wakyagulanyi osobola ogawa Kyagulanyi. Ekyokubiri, ebisanja by'omala mu Parliament oba byali 3 oba 2 ani alina kyajjukirayo kyonna ekyakyuka mu ggwanga lino nga yali Mubaraka Munyagwa Sserunga nga yakikyusa. Okugeza nga bw'oyinza okugamba nti Bobi Wine yabeera mu Parliament baagabirako abaka ba Parliament ssente n'azikwata n'azizaayo n'agamba n'abamukkirizamu nti ezo ssente temuzirya muzibaddize. Ekyo tukimujjukirako nga Bobi Wine. Ekyokubiri, Bobi Wine yabeera mu Parliament emyezi gy'amalayo emitono tujjukira bulungi nnyo nti mu kulayira kwe yalayira okudifendinga constitution y'eggwanga n'okugirwanirira era twamulako mu Parliament ng'alwanagana n'abo abali mu kuzannyira ku constitution y'eggwanga newankubadde nga bakozesa amaanyi gaabwe ag'emmundu ne bawangula ne bayisawo bye baali baagala okuyisawo lwa mpaka naye ng'alaze ti kyeyalayira agezezzaako kikola. Ono muganda waffe ye tumujjukirako ki mu Parliament kyeyali atukoledde. Ekyo ekimufuula ow'enkizo mutuke n'omukiza ku TV oba ku radio mbw ajjaawe bannabyabufuzi amagezi. Agambye mbwe kigenda osuula Kyagulanyi Malala gwe kyakusuula kyali ki? Ekyakusuula kyali ki? N'agamba mu Kyagulanyi bwe yatuuse okwogera omumbejja omu n'asukka n'ajjawo abaana be naga nti tuviire bano abawemuzi abagenda okwogera sikulwa nga batuwemula. Nga ddiro ali owuliddeko Kyagulanyi ng'akutta omuzira ku mukolo gwonna n'owulira ng'awemula wakiwulirako ddi ekyo. Era mu bigambo Kyagulanyi byayogedde nga ggwe ategeera obulungi bwe bakyazza okuwa abantu amagezi wawuliddemu ekigambo kyonna eky'obuwemu kyayogedde mu bigambo byayogedde ogw'oyita omuwemuzi. Ekyokubiri kyalimbye abantu nakiwulirako ku vidiyo emu ng'agamba abantu mbu ye yajoininga opposition simanyi mwaka ki simanyi ng'alimu 6 we yajoiningira opposition. Naye ate mmwe muyinza okuba nga Mubaraka Munyagwa abamu musinze mulaba lwe yajja okwesimbawo amale yeewambe asalire enkoko mu mmotoka balage omusayimbu bamukubye emiggo nga bamutwala. Mujjukira story eyo nga bwe yali. Abasinga obungi awo mwamutegeerera. Naye nze nafuna omukisa ogumulabako nga tanaba kujja mu Parliament. Mubaraka Munyagwa musajja wa NRM kakongoliro. Nze nali mu Owino nga wenkolera waliwo ka microfinance ke twakolangamu ak'omu mu Owino mu mwaka gwali gwa 2006 nga nkyali muvubuka muto era nzo kwata kyanzijukira kwa nali muto ate nga ndi mutono. By that time nalina emyaka nga 22 oba 23 mu budde obwo.
biri mukaaga. Omokitegeera bajja oyo mwami oyo Honorable Mbaraka Munyagwa waliwo n'omukyala nga ali omukyala muwanvu muwagufu bulungi bayali oba Munyankole oba Munyarwanda bamuyita Bukyana. Waliwo omusajja omulala mwami mulanga muyita Aji Kasajja oba yabeeranga mu Ndeeba oba Nalukolongo saidi awo ne baggulawo ekibiina nga bakiyita Enro nga bakiguddewo nga baagala kusaba ttenda babakkirize be baba balongoosa mu biseera bya Kyoga mu 2007 yabeererawo. Era nga basaba enguudo zaali bbiri nga basaba oluguudo okuva ku Toto Ekibuye okugenda mpaka Munyonyo kuyita ku Salama Yodinaka mpaka Munyonyo n'okuva wano Ensambya okudda simanyi Kansanga Gabaluddawa mpaka Munyonyo nga basaba enguudo ezo bazibawe okuba nti bagenda ozirongoosa. Era mu kujja mu wino nga batugamba faagiri kito tukolera mu wino nga batugamba tufune n'abaana abaagala okubajoyininga mu kirininga bagende beewandiise. Ewaffe bajjayo kukola ki? Bajja olwokuba ntwalina ka microfinance ako mwe twakolanga nga baagala buli mukozi yenna anaagenda mu Enro aligestalinge mu ka microfinance kafaako era nga omusaala gwabwe nga batusuubiza tigujja yitangamu ako ka microfinance. Oba okitegeera nga awo naffe tuyingiriramu nga tulaba titugenda funa bakasitoma bangi abana abatereka mu ka microfinance kaffe. Mubaraka Munyagwa nga wa NRM yalina musajja mutono yagejja bugezi. Mujjukira bulungi nga by that time yali yambala empale size 32 kusanga bwe yali yenkana alina okuba yali yambala empale ya 32. Kye mujjukira bwe yayambalanga nnyo alina akakooti kayatanga okwambalanga ka checkit. Okitegera era ne meeting z'ebyo ebyokwewandiisa okwali registeringa mu microfinance yaffe okubeera nti mumalisiza omusaala gwabwe twatulanga awo emanju w'owino mu bizimbe bya Kasajja and Sons. Waliwo holo ya Kasajja and Sons mwe twatulanga nga batukubisa engalo za 2.5 nga zengalo zetukuba. Oyo Mubaraka Munyagwa nga NRM abavubuka envuumuulo eza NRM kakongoliro n'oyo omukulu gwe bayitanga Kasajja mu Ndeeba Haji oba Kasagga oba Kasajja nga wa mu Ndeeba. Era nsuubira ayinza okuba akyaliyo. Ekyo Enro kyabeerawo kigurupu ekyo ne kigenda mu maaso ne kyatwaliza akabanga nga weekiri. Naye ndowooza balabika baba matende eyo tebagifuna baali babala kufuna kasente ka Kyogamu nga kibalo kibaliko kujjayo kasente ka Kyogamu ako ne balabika ekibalo kyatambula bulungi. Najja bulamu kawe banga lya bulamu bane bagamba agenze Malaysia kusoma simanyi Kuala Lumpur simanyi luddawa eyo bwavu najja yesimbawo nga yesimbawo kusaidia opposition. Oba kitegeera kyobola nti yene wajja ku TV oba ku radio omulimu gwe si ku defendinga opposition. Programu yonna eggwako ng'omulimu gwe guli gumu gwakuba opposition kuginafuya kugisaanyawo busaanya si opposition. Ekyo tebakibalimba newankubadde nga gyakoleddemu ebbanga lyonna lyemmulabye ng'akolera mu opposition naye nga siwa opposition. Era bw'oba oyagala okakasa nti si opposition gwe following programu ze zonna zakola ku TV oba ku radio owuli oba yali adifendizeko opposition tekibangawo. Agikuba bukubi akuba nkube buli lwatula ku TV alina akuba bukubi opposition. Abaweddemu amaanyi mu opposition abo be babeera mikwano gye era bawana nti balungi. Buli gwalaba nga yalina amaanyi mu opposition oyo akuba mukube kwa gwe mulimu gwe. Era kyovola yalayira nagamba takyaddamu kwesimbawo ku balume ba palamenti kubeera toyinza kuyitawo. Ekyo ino kirayira kubanga wagwa tokyasobola. Oba okitegeera kati mwabamuwa obudde oba abamutwala serious ku byayogera temumumanyi. Ekisooka nakyeyombekedde takyawa magezi bafumbo. Bapolitician abali active oyo temumuwuliza talina magezi gagenda bbawa kubanga singa yali agayina ag'ebyobufuzi gali muyambe okubanga kati akyali mu palamenti. Ekyo kimu ekyokubiri aba opposition temuwuliza bigambo bya musajja oyo kubanga si opposition. Oba okitegeera ayinza okuba nze takyanzijukira nenze mumanyi bulungi nnyo ng'akyali mutini nga yambala empale ya size 32 nga mmulaba bwe nti n'amaaso nga nkyali mulenzi muto nga nakayingira mu bino nvudde ku ssomero. Oba okitegeera. So Mubaraka Munyagwa mutukwate mpola ffe tulina ennaku yaffe mwe muli mu kukola ssente.